olunaku lwaleero ndi ne Council Freedom abo tubeera naye biba biralamu tetuba mu kuleekaana tetuba mu kulejjesa ate tuba mu nsonga z'amateeka waliwo ensonga ezigenda mu maaso eza Gravity Omutujju ne Pazo wampoga tujjayitayo katono naye ensonga eno y'okubeera nti okumula kususse ne Katikkiro yavuddeyo n'abanga akyogerako ndesa Council Freedom abeere nga atutangaaza okuwemula kuno kwe bayimba nga bawemula ennyimba zonna nga ziwemula ye akiraba atya amateeka gagamba ki Council Freedom sooka obuze ku bantu abatulaba babeerako tubaagala nnyo era tubalamusizza mukola kyamaanyi nebaza bonna abateekayo obuvunaanyizibwa okubaako bye bayiga mu bye twogera ebyo tugezaako okubaganyako ebirowoozo abagezaako kuuma abaana twagamba abaana bali mu holiday abagezaako savinga akasente era nze oba osobola kubanga bwebunaanyizibwabo anti obagamba mbabuuza kubanga ebintu byendabye bigenda mu maaso ndowooza era byennyamiza ate ng'olaba nti mwana muto so oluva wano kati nanyini kifo kino olina okugenda oyogere naye kubanga kimuvunaanyizibwako kuba nti akuuma abaana batera kwonoonekera mu bifo nga bino ababakkiriza obbeeramu tewali badde tolaba muntu atwala mwana muto mu gardens ng'olaba ate tebanywa bunywi waliwo ebikolwa kubanga eno holiday ebiro bye tubagamba okuuma abaana ndowooza okirabe lwaki mbagamba bakuuma abaana because generation n'ensi egenda kufa lwa abaana bato omutindo gwabwe gwe bakuliddeko gwe mutindo gw'eggwanga baagaliza okulaba n'okuwuliriza okulungi amiina nange mwebalenga kumpita ne munsoyasoya ebibuuzo abamu ne bafunamu abalala ne batafunamu nga tutunayongerayo njagala mbajukize banaffe aba Victoria University basange bali ku Jinja Road era nga kyebalina bagamba nti nogwe wenayagala okubeera nti otandika okusoma oba yagala okubeera nti ofuna education ennungi genda ku Victoria University kyebakoze bagambye nti nno amachinteke yo eginaatera okutuuka ya mwaka gujja sonda sente mpolampola obeere nga weetegekera intake eyo ayagala okubeera nti osoma certificate degree diploma kose zonna baziina era obeere nga weewandiisiza online Victoria University obeere nga oginoonya weewandiise ate obeere nga ofuna ekifo abano bemba intake bali mu kusoma Dr. Muganga ensonga zonna zitereeza ddala mungi nnyo kozi zonna weeziri law tourism and mass communication business administration procurement pharmacy zonna kosi gye ziri weewandiise ku Victoria University buli kimu kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo kanso Katikkiro yavuddeyo n'abanga ayogera ku nsonga ebadde etambula mu kaseera kano kiri nti mukyala Fiina alina ekibiina ndowooza kyakulembera simanyi UNCC kiri awo UNCC Uganda National Cultural Center bavudde ne babanga bayita abakulu bano Gravity Omutujju ne Pazo okuwemula ennyimba ze bayimba nansonyiwa kanbyogere nga we biri oluyimba bayina omunyongo w'eggulu bayina ensujju bayina nnyimba nnyingi nnyo enkudi babayise babeere nga babitebya ate bo tebagenzeeyo ne badda ku live ate ne bayomba nnyo bwe bafuna ssente bwe bakola batya nga tugezeeko mu mateeka ennyimba zino abantu bano bakikola mu butuufu oba mu bukyamu kubeera nti bakozesa entertainment oba ennyimba zaabwe okuyisizaamu obuwemu ne Katikkiro nga munnamateeka navayo n'akivumirira ate ne bavayo ne bamuyisaamu amaaso tutandikira awo kakati ensonga eno eri technical a little bit kuba nsonga erimu obuwangwa oba ngambe tribal ekyokubiri ensonga erimu amateeka then ensonga erimu omulimu funa bulungi ekisooka ebisatu era bye tugenda omumenyaamenya that's why eri a little bit technical because erimu obuwangwa that is tribal kubanga Katikkiro alaba olulimi olwa tribe emu luli mu kukozesebwa mu ngeri oba oli awo erityoboola ekyokubiri erimu amateeka kubanga abaayise ojja ku ekireeta controversy baayise abayimbi abo nga babayise nga bayita mu tteeka ki ekyokusatu erimu omulimu be baayise bali mukola mulimu ki
mulimu gwabwe gwa kuyimba entertainment. So kati okubuuza oba ekyagenze maaso ekyagenze maaso tukitwale tutya, obukyamu bwakyo n'obutuufu bwakyo, olina tunuulira ezo ensonga ennyingo essatu ezo. Ekisooka nga Katikkiro alina obuvunaanyizibwa kubanga ye kabaka waaki w'ebweru, alina obuvunaanyizibwa okulaba nti Obuganda n'ebya Buganda byonna bikola ki? Bikuumibwa. Alina obuvunaanyizibwa okukakasa nti Obuganda tebusaanawo. Ekiyinza okusaanyaawo Obuganda kwe kujja n'otandika okugamba nti Oluganda tuluweze. Ng'era mu 1967 we baawera obuki Obuganda, Obote we yawera Obuganda akozesa ssemateeka, kitegeeza Obuganda bwali bukoze eki? Busaanyeewo ne kingdoms endala zonna, kubanga Obote yawera obukulembeze bwaki bw'ennono. Onfuna bulungi. Now buli woogezaako okuggyawo ennyingo oba n'otyoboola ennyingo tribe oba kingdom kwetudde, oba oli mu kugikosa. Now ekimu kukikola oba oli mu kusaanyaawo. So ekimu kukikola Buganda lwe lulimi. Onfuna bulungi. Tukimanyi bulungi ebigambo ebimu ebiyimbibwa situlabangako kigambo kiva mu lulimi lulala. Ebigambo ebisinga babikuliyetinga nga in fact si buba buwemu direct, naye it's not direct translation of okuwemula oba valuga, naye bakwata indirect words ne bajja nga omuntu yenna bwe tuyita reasonable man alabira ddala nti ono yabadde ategeeza ki? Ategeeza kino. So nga Katikkiro tosobola munenya ng'omuntu aprotectinga institution eya Buganda kuba ye mandate ye, yagala kigaane ye mandate ye, tasobola kulaba nti asirika buki busirisi. So kati ye ensonga esooka. Woba otunuulidde omukulu abamu abayimbye kati nga oluyimba lw'osembyeyo omuki kakati omukulu oyo muki Ganja wabuyu muki Munyoli. Kati enyimba ez'obunyoli zo nga tetuviwa wazi kuba lwaki alonda Luganda. Ani kyovula abantu abasinga nalabye yavuddeyo nga ataalumba Katikkiro n'amuga nti amulekera omunyobwe. Kati abantu abasinga mu comment section manyi olumu naafuna obudde n'ogendayo nga bamugamba agenda eri obuyimbe mu lunyoli va mu Luganda. Yes, twalibadde tulaba nti kubanga nga wenkugambye wayisobola okubaawo olukwe nga lwo lwakulumba kusaanyaawo institution eya Buganda ebaddewo. Ate abasinga ekintu ekyo banayi council tukoze bulungi. Yes. Abasinga ekintu ekyo bo tebakiraba. Yes. Bo bakirabira wano nti anaayimba. Era abakiraba bo bakiraba naye n'abakirabira ewala. Okusaanyaawo institution okubanga eri awo it is practically theoretically nga institution weeri but practically let me tell you Buganda eyimiriddewo ku lwa nnono n'empisa zebadde ekulizaamu ki n'abagereka akola ekisaakaate bakwate abaana bano babakuze mu nkuzi ennungi nga bayise mu kisaakaate n'ennono n'abazungu bwe baali bakajja wano baalabanga Buganda engeri gye yali yeekumaakumamu organization yaayo n'empisa zaayo zaali zanjawulo. So kati osobola okuba ne institution but in actual sense practically nga institution weeri theoretically naye practically nga tekola ki nga teriiwo. Ekimu ku bikuumye Buganda wano ennyingo ziri 3 era ezo zo ne zimala zikosebwa. Esooka ly'ettaka lya Buganda okuba nti weeriri ofuna bulungi. Ekyokubiri ye administration ya Buganda obukulembeze obwo bw'okubanga ki then ekyokusatu zennono n'empisa zaaki za Buganda kwe kuba nti ennono omwe muli okugenda nti tugenda kuwasa tukiri omwana wakula awasa naye awasa atya mu kitiibwa kyo kitegeera ennono ezo ze zisubscribing then esisembayo era bayita mugundi no okukyala no okwanjula bino biyitamu
then ekisembayo ye pride y'olulimi lwange lwenjogera. Yes, my language. Kati osobola kubanga language ate otandise okugiyingiramu, otandise okugisensera, onfuna bulungi. Njagala nkubuulire nti custom, belief, yemu ku values ezikola amateeka mu ggwanga. Ennono, ate ennono ekigifuula ennono kwe kuba nti eggwanga eryo, community eyo, ennono eyo ebadde egikkiririzaamu. Kakati ebigambo bino bye tuli mu kugamba nti kati twogera n'empisa gye tuli mu kweyisaamu nga ffe abayimbi abali feemu, eri mu kuggyawo ennono, eri mu gikyusa. Kuba ennono ebaddewo, olulimi lubaddewo forever, for some time. Nga tulukozesa nga we lulina okukola ki, nga we lulina okuba. Naawe kati otandise okujja, oli mu ludivertinga, oluzaawa. However, so kati eyo ensonga emu ey'obuwangwa. However, nze lwaki saagala kunenya? Omanyi wemba ndisikasinga nze nagamba sinenya oli sinenya, njagala ekituufu nkirabe. Kati of course awo ndaba abayimbi okulaba nti bagezaako okukyusa olulimi. They are wrong. Yes. Naye kaakati ate kyenjagala okubawagiramu. Is it the right time? Is it the right time ovaayo kati? Ennyimba bagambye ki? Luyimba kinaki? Ne bayise? Yes. Abayimbi bali babiri. Omunyo w'eggulu. Yes. Tuyina ne Pazo. Yes. Ze nnyimba ze bakwotinze. Ze nnyimba ze bakwotinze zokka. Bo babayisenga be ku nnyimba ezo. Anti ku nnyimba tezisobola ba zonna. Ezisinga. Kubanga Gravity yayimba oluyimba lwa Lumbe Zaaya. Tezisobola ba zonna. Kati anti tugambe tubeere clear nti babayise ku nnyimba kyo batwagala okugyayo ekinyusi. Then nolire bamugamba enkudi. Njagala okubuuza. Kati layini ze bayinawo bayina enkudi, bayina ensujju, onayina omulyongoli simanyi ayina kapayo. Eyabayise akolangani? Yakulira UNCC. Kitegeeza ekitongole ekyo si kyekikulira abayimbi. Onfuna bulungi? Ekitongole ekyo kiriwo okulaba nti kiregulatinga culture. N'ebikwa talent naye nga zeesigamye ku buwangwa. Talent nga zeesigamye ku buwangwa. Ennono. Onfuna bulungi? Era ekitongole ekyo kikola in tandem oba in connection with the Ministry of Gender. Ubundi eno gyalimu balamu. Onfuna bulungi? Ministry ye regulating abantu. Onfuna bulungi? Now oluyimba luno lwazze emyezi emeka? Teruweza mwezi. Enkudi yajja ebbanga ki? Tebagirookinga? Now atuwulizaawe njagala atutegeerere. Woba ompise ekitongole ekyo tekyazze jjo UNCC kimaze emyaka giwera 3 okwepiica seena kya 1959 wano batandisa butandisi kigiro olwokiteekamu ssente kya 1959 kisinga ne kwezi omukulu. Now kambuuze ekitongole kibaddewo ate yabayise teyafunye ejjo obukulembeze. Aluddewo nga waali ono omukyala aluddewo. Kati njagala okubuuza okwepiica kwali kwa ddi? Kuwezezza emyaka giwera eri. Ani yakuwa layisinsi ekulonkinga? Ani yawa okwepiica? Kuba omuyimbi y'omu ayimbye ennyimba za njawulo nnya nga zonna zaabuwemu. Simanyi waliwo noluno oluyimba simanyi zakutudde naye waliwo ekinnya mu kituli. Ejjenje mu kiki? Ejjenje mu kituli. Waliwo n'eyisima. Embaga y'isima n'amina. Onfuna bulungi? Eno abantu gye baagana ogendako. Nze saagala kumanya kubanga nange sigenda mu bivulu. Onfuna bulungi? Buli omu alina right ogenda oba bagenzi oba tebagenzi. That's not a matter of discussion for now. But what I want to ask, omuntu waba yayimba ennyimba 5 emabega nga gavumenti oba authority
emuwadde license ne authority ne go ahead okugenda okuzironkinga kiki ekyavuddeko luno yasusse nnyo kuzirinnya luno lumu zirinnya njagala wano kyetuli mu discussinga who is promoting what igwali mu kugaana oli gwa promotinga because gwa authority obadde bagala gravity bamulekayo ngeri olulala nedda bata ayina n'olulala lwagambye toli mu kuntegeera okisooka nagambye omuntu akwata olulimi lw'abantu ogenda kumpabisa abandaba mukyamu kati ndi ku bukyamu bwa nze sinatuuka ku gravity tukyali ku UNCC eyayise ogambye oluyimba lukyamu ofuna bulungi oluyimba lukyamu naye nze analysis yange nkugambye ono gwoyise ku luyimba olukyamu olwakubiddwa omwezi gumu waliwo ennyimba endala 4 zazayimba era n'omukkiriza omuwa ebisaawe byammwe babawa ebisaawe ne bamukkiriza ne poliisi nejja nekola ki nemukuuma ku nnyimba 4 eziyise emabega kati kitegeeza gwali mu kupromotinga gwe weefuula bwefuuzi nti oyagala gezaako regulatinga naye regulator tewalikiriza muntu kulonkinga luyimba nga lubi lwaki omukkirizo ziri ennya lwaki waziyisaawo lwaki tewawandiika abo bali bamanya anaakyuka bagenza okulaba agize ne bakolawo bangaotamu baali bamanya anaakyuka ennyimba ezo zetwogeddeko ennya we tuba nga ddala tugoberera amateeka luno neziri ziriwo ezisinga obubi luno nno lubi omunyu olaba Katikkiro yavuddeyo ne lusinga okwepiica okwepiica kale naye omunyu national anthem n'omwana wo owulira nakati ng'aluyimba owulira oba tomugambe nti kibi kuba ajja kubuuza nti tuli ku bibi bisiŋŋana naye gavite nedda olaba Katikkiro yavuddeyo so at the end of the day nze kyendaba regulator ye musobya waliwo kyetuyita lawlessness kyetwakyogerako luli buli wo promoting ekintu nekijja nga kibeerawo nga bwe twagambye nti eggaali ejja ezimba kakati buli muyimbi buli bunnabyabufuzi mp aye bannabyabufuzi basusse ennaku ze bagamba buli omu atambula n'eggaali kakati ekyo kigenda tuuka nga issennomu bw'oba totambudde naye obafa naye ng'ate effects z'eggaali we zinaatandika okukosa abantu nga balyoka bawandiika nga balyoka bazuukuka onfuna bulungi nga bamaze kukosa ki bantu abamaze kukosa bantu so kati oluyimba batandise okulaba nti bulijjo tulina obuvunaanyizibwa oburegulatinga nga lumaze nga nnyingi zimaze okukosa society onfuna bulungi so eyo ennyingo ey'okuba nti baregulator abaturegulatingira abakwanaganya bayinamu obuki bayinamu obunafu minisitule ya genda yeyina okumakinga sure nti empisa zibukana muki mu ggwanga ofuna bulungi tuyina interreligious council wane wenyini emengo interreligious council interreligious council tevangayo nakuwa statement ku ngeri ki oba ennyimba ezo gye zikosaamu eddiini neze gundi eyo yannema interreligious council olaba omusumba ayimirira ku kituuti n'akola statement gundi ya nnyoko kati walemeddwe okugira oli omusumba olufe abeeru kati anti institution ndi mukulaga institutions zaffe wezikola institutions zaffe ziri so waliwo twalisomanga SST gye twayitanga dormant volcanoes active volcanoes ne dormant kakati tuyina institution kati ngene yayisa abayimbi ng'obuuza ku nnyimba ziri kakati tusooke tuve ku nnyimba z'abo abantu genda okuba eki oluyimba olwaluwulirako mwami zuukuka okole ki oyo omwana whatever the case ate kati nze kyenalabye kanso buli ayimba ebintu ebyo kanaagudde eddalu tulina master blasita kati oyo mwami emmese yanywa omwingi n'aviirako ddala kati tulina master blasita oba yafa kwegamba buli azaawe mulawemula agenda bubi so kati olwo oluyimba nalwo baregulator baali luddawa nga luyitawo kibuuzo kikulu nnyo onfuna bulungi so kakati
waliwo ennyimba nyingi ng'ate wozikompayalinga ne gundi ne bano abayimbi baffe abaaliwo abakanongokamu basebatta nabo bayimbanga message but indirect ate ng'erina message ekwongerako weebale nnyo ng'erina message naye nga it is totally hidden for the purpose of protecting public. Kati bano bayise bano ba Gravity ne Pazo naye nga tulina abasindi abayimba ennyimba waliwo wona ayagala oko nayimba nga akusitamye bwati ng'aleze Julie n'ogamba tugenda wa ebyo byonna tukomawo kugamba nti regulator yani kakati ne tuba ne diffusion eya oba akalipo ani olwaleero aregulating omuyimbi balina ebibiina bingi Kenzo alina kyakuliraawo Uganda simanya biki eryawo UNCC eyo ngambye ekola kubya kawucha ebibiina mu ebiryawo kakati federation eri mu mateeka teri mu mateeka eri mu mateeka kakati weba eri mu mateeka mateeka akyagafuga federation abamu tebagiriimu kuba ababiri abo balaba Gravity Omutujju n'abalala tebali mu federation njagala kulowooza nti enafuna tteeka ekyekwata ku bisubi etteeka nga lyo eritondawo erabika ekyezimba kulaba nti streamlininga efune etteeka nfuna bulungi ekyali mu nteekateeka yes kakati ate oyina UNCC eya issuinze statement oyita abayimbi waliwo omulala agamba president w'abayimbi era yakoze statement egamba mbu ate tebamuyise kakyenkugamba onfuna bulungi because nga ugambye ensonga ya buwangwa mulimu n'amateeka n'omulimu kati ebyo bikatoga akaliwo nti kati mu mateeka ani ayina oyita omuyimbi ani amuvunaanyizibwako oyo ambuleera ki omuyimbi mwagwe yalikoze eki KCC ogimanyi KCCA eyina etteeka nti omukozi wa KCC waba asobezza bwati ne bwati ono gundi yalina omuyita gundi yalina omukwasaganya waliyo tribune esobomutuuza nebawuliriza oba disciplinary committee kino kyogere kitegeeza Fiina yewaŋŋamiza waba yakikoze ng'etteeka limukkiriza teyewaŋŋamiza ate kati bo bagambe era baganya obbikiriza yabayise ne bagaana kati bano ne bagenda ku live ne bamuyita omujjonkezi teeka ki mubayitira kubanga n'ono agamba ono pulezidenti waabwe ntaze temwaŋŋambyewo no si kugamba agamba yayina obuvunaanyizibwa ku bayimbi be kyekiri kyengambye tebamugambyeko munna yabiwulidde buweesi so kati wabaawo awo kyetuyita lakuna mu mateeka oba kyetuyita gap omuyimbi yenna nga ogambye nti ebibiina bingi ebibagatta kitegeeza buli omu ekibiina ekimugatta kyekina omugantako waliwo ekibiina federation gye bayita National Council for Sports ogimanyi eyina etteeka nga regulator w'emizannyo gyonna nti oba wabyamizannyo ng'okuba bikonde oba wabyamizannyo nga oli ki mupiira biki kiri kyo kiba head kibagatta naye ng'ate waliwo etteeka mwe bebagatta ngeri gye muyina bali gye balina okuba managingamu abayimbi begattira mu ki bano ab'enjawulo begattira mu bandi begattira mu comedy is it abo nabo oyinza obateeka mu art then begattira mu waliwo zino Leon Island babagita batya is it a crew nazo ziba crew balina engeri gundi ya Diamond bagita atya Wasafi gundi ziba for example Uganda tuyina Gagamel Firebase crew yes kati ezo crew zino okuba ne bands ez'enjawulo zino okuba nga ziregisteringa eri federation naye nga federation nayo kennyini eyina etteeka erigifuga nga ne federation nambi
erambikiddwa etteeka eryo bulungi nnyo ku ngeri ki gyefunamu obukulembeze nga tebukosa bano bonna bano ababbandi abakuruza ez'enjawulo okitegera bulungi obukulembeze obwo either nga bulondebwa naye nga mu kulondebwa busobola okuba nga buva mu zino kuruza ez'enjawulo ne bandiz ez'enjawulo buli omu asobola okujja nanominatinga ne balonda kati abo be balonze onfuna bulungi be babeeranga baregulatinga era ne bassaawo nti buli myaka 3 oba 5 oba 2 ekisanja kiggwako kati nga olaba ekitongole kyaffe ekyabannamateeka nti tukolera mu farms zanjawulo naye bali be bakalabalaba ba farms ezo era balina netteeka ettuufu nti pulezidenti afuga bannamateeka ajja malangako emyaka bwe giti era olumala tujja mulondanga bwe tuti ne bwe tuti so etteeka eririwo okuyamba abayimbi terinaba kubaawo weribanga weeriri teririkkiriya onfuna bulungi kyengamba okubakkiriya nti balinga abakola nga beewolako ku Ministry of Gender kyebagamba okukola beewola amaanyi ne bagagatirira nagatirira eno nagatirira kati ensonga eyo emeekingira ddala kizibu nnyo okubeera nga oregulatinga omuyimbi kinnoomu kubanga ajja kubuuza oŋŋamba ngaani olinako obuyinza teeka ki wookolera at the end of the day osobola okukwata ekyo ekiwandiiko kye bawandiise n'ogenda ne mu kooti n'osuwinga eyakikoze yakikoze no ekyokuŋŋambako nga mpemula tekiba kikyamu naye ekyokumpita wakikoze mu mateeka wadde olina okumpita because gega amateeka era balina okugenda kubanga abantu bebakulembera bali public balina okugenda basome kyebayita public law oba administrative law bategere kubeera wano wetujja kwogera abala bagambe naye ono bajja galowooza nze engudde ddala but omuntu mu mateeka akola ekintu alina okuba nga yoyo avunaanyizibwa okukikola onfuna bulungi tomala gwe waŋŋamya kati ne class monitor nti ajjako era ku expulsion class monitor w'essomero nti amaanyi alina amaanyi omufumbi w'emmere ajja akola amateeka yes omufumbi w'emmere omusange mu kibiina ng'asomesa ajje mu kiraasi agale leero nze nindo somesa are you mandated to do that kitegeera bano nabo kye bali mu kubuuza ekikulu bo bakyamu ebigambo bye bakozesa bikyamu naye n'okugezaako okubateeka mu line it should be respectfully and legally si kumalaga olw'okuba gweolinayo akafo oba muyinayo ekibiina gwakikulira oyiteyayitawo kyekiri kyogaa nti ne class monitor ajja tuuka akole ki class monitor nti olw'okuba buli omu akola kyayagala class monitor watuuka ku parade of head boy agamba banaye leero kansooka engobe school fees kati nga gwe lawyer freedom ekintu kyokuwemula kino nga tugenze mu kintu ky'amateeka wadde bali ogambye nti tebabayitidde mu contest ntuufu mbuuza bubuuza muntu ku bye twebuuza kubanga ne mu baluwa nabo bakyogedde nti tewali ono avuma n'ono amuvuma watuyise ngaani ensi tuli mu yalulwo gwe watuyise ngaani oba babayiseeyo ne bagaana okugendayo kati ono ne bawera ennyimba za gravity okubibwawa ku BBS kekyo kyenkugamba nti nno oweze otuuse n'okuwera kakati the best that would be done kwe kulaba nti mbayise bagaanyi then you right owandiikira omuntu alina mandate wandiikira ministry kati ate ministry ye esobola okuba ne capacity esobola okuba ne jurisdiction bagambye nti gundi omwe babayise ebitongole bingi byabaddemu era ne poliisi yabaddemu ne poliisi neyogera ne babasamuninga nkugambye amateeka kintu kizibu nnyo tegakolanga ffe wetugalaba etteeka likuwa obuyinza okubasamuninga poliisi eyinza okukola ensobi eyo okubeera mu bintu ng'ebyo anti poliisi neweeba poliisi
tekola kugamba nti ekola ewa bibonerezo. Poliisi tegabangako bibonerezo. Erina keeping law and order. Erina kunoonyereza newa kkooti negaba ebibonerezo. You understand? Bano tusobola bavuba. Ani? Bano. Ne bavuba kkooti. Omusirikale gwe mmanyaawo ekibonerezo. Ndowooza beba traffic. Akikuweerawo okuba amateeka abanago. Nti ovuze bubi tosibye musipi. Naye akiwandi. Ngasi ya mitwalo 5. Naye akiwandi. Akiwoya akoze ensobi. Takiwanga akoze ensobi. Akiwandi. Akiwa mmotoka. Akiwa mmotoka. Kambuuze mmotoka eno wenjikwata n'enjitunda. Ekitegeeza agenze naye asasula ebiriko nebyegendeddeko. Nze nno nali mmanyi gwe muntu nga awalabeyo omusirikale agamba kati tolina pameti genda webako ennaku 5 ku sentensi nze. Kuba nabadde nena Mukasa avuga wanuwe musirikale namuga vaamuva bawa mmotoka ne bateekako n'ani abadde mu mmotoka eyo mwenna mmotoka kyobola wogitunda emmotoka eyo we bagikwata tebanoonya gwe yali agivuga osasule mmotoka oba okigera bulungi. Kati naffe wano tuli ku muyimbi. Kati ndi ku muyimbi naye ani ayina. Kati ate nange sobola kubanga wadde ndi musirikale. Ndi wa counter terrorism police CTP. Nengamba olw'okuba ndi musirikale kangende mpo omuvuzi w'emmotoka ekipapula. Kwewaŋŋamya. Kitegeeza wadde oli ayina ensobi avuga sinze nnyo muwa ekipapula. Kale tutunulidde nti bano nabo bakozeemu ensobi naye ekintu kino ekyokuwemula twagambye tukivumirira ngamba mwe nga bannamateeka omuntu ono sisobola muloopa wemba muloopya omanyi nina ekintu kyentera okubuuza bwe mbuuza ano bagamba nti nze nga njagala nnyo abantu bateekako emisango era mbadde ngera kubuuza musango ki gwabazizza era afuna kibonerezo ki kati nga gravity ng'oyo n'omuni ogwe tetumuteeka wali mu kooti tumugulako musango ki kuba abantu bangi bayeka baagala okuloopa ku gravity naye tebannamanya kakati bagenda muloopa batya kuba kati otuwaddemu obuzibu kakati kino ekibiina olaba nakyo ekyabayise olaba nti kyabadde kiragaya kati nze nyiza yita polisi ogambye polisi yabaddewo kati gwoga polisi yali terina misango gyakugigulako kyovula nkugambye ensonga nki nzibu onfuna bulungi. It is more of a public concern. Kwini jangu olabe wano wetuli muli eyo mutambula butambula. It is more of a public concern than an individual concern. So if it's a public concern, chovola bakatikiro yavuddeyo. Because it's a public what? Concern. Lwaki kati otuma omuntu kinoomu nga poliisi weeri nga ekitongole ekitaba abayimbi wakisaawo ne UNCC weeri naye kyeŋŋamba ebyo mu kye baakoze weebiri mbuuza lwaki bibadde nga weebiri nga tebabikola lwaki bavaayo kati so bali mu kwekubamu ebituli okulaga nti bulijjo ekitongole bwekiri nga tubadde tulabanyimba zino neziri wangi babadde bagala kakasambu bakola kuba nasembayo omuntu yali agezezaako okubira nti alwana bambi awumule emirembe father Rokodo bwe yatugireyo panado w'abasajja eyayimbanga njagala nkubuulire mu Uganda kati leero tolaba nti kiri ku gravity nani ne real Pazo amateeka gakola discriminatively Uganda nkubuulire okumanya njagala okukakasa nti oluyimba baba kubanga baali tekyetaaza na kugamba bantu bano genda kuwaaba oluyimba olujjukira olwakuba national anthem Mike yazigidi tesaga oba ebibuzo bibaawo but etteeka likola mu Uganda sometimes where abagakwasiza nga bayina interest kasaba afuna interest wantu wonna nti antu ekifeeri wano twi bajja kufiirawo nalabako ebivulu ebiseera ebisinga ebivulu ebyo nze mbirabirako ku TV mwana muto wabadde tolimba omulaba banugenda basibaba ekivulu ekimu ekya Mickey Wine zaali ziwera ssaawa 6 zennyini ndowooza nga wabulayo n'eddakiika 10 poliisi nejja ekiggala ku kivulu ekyo ku lunaku lwe lumu waaliyo ekivulu ekirala kiri ekyali kisaze onfuna bulungi
ekivulu ekyo bakyongeramu eddakiika oba in fact zaali eddakiika zaali ssaawa bali tebakooya abantu olwedde mwali temuli ojje weegendereza ebivulu nga birimu element tetusubscribinga interest ku ssaawa 6 zennyini oli najja ng'alina command tetumanyi waagijja tetumanyi buvunaanyi n'agamba nze ŋŋanze saabazzukulu bongeddemu kyekiri kyogambye nti abantu amateeka gakola discriminatively wawe bakoma ajja neyefuula omugezi ennyo naawe amateeka nga si yalina otteeka kati oluyimba mu covid-19 lwakwata akati era okuyimiriza oluyimba olwo kyekyasuula omuyimbi oyo oba oliawo saawa zo yalibadde w'amaanyi nnyo simanyi tumbiza sawundi gundi ono omwana tumbiza sawundi nokampala biki lwali lulungi netulibeera fact lwatubeerera saawo nnyo mu covid yagwa because oluyimba teyasobola kulufunamu kasente bambi kweyongerayo osanga yalibadde ne talent eri extra nalabye bambi bali Pazo bagamba nti twakuba akayimba omusolo n'akatwala ku bukedde neegaana okakuba naye gambuuze bagamba mbu aleeta akajagalalo mu bantu omwana oyo yayimba tumbiza sawundi noono yayimba okwepiki yakulonkinga ani yali omubi ennyo kaakati ekyokubiri omwana oyo ogamba kugenda okuba oluyimba olwo yakulyetingayo ebigambo bye bikola vibe oba yayimba nga ddala intention ye ayagala covid yeyongereyo kyogamba mutima gwe yali ayagala covid agende ng'aluma abantu yali ayimba yafuna ebigambo byawo yalabikirwa katonda n'amuyitiramu ki awo naye bamusitopinga oluyimba ne balugira ne bamuyita oba n'okumuyitawa kyokka nga waliwo abana bakubidde eddala ebiyimba ebibi bo balemedde ku kino etteeka likola kyenkanyi so kati olwokuba etteeka terikola kyenkanyi kyobalaba leero kati bavuddeyo era nze nalirowoozeza babakuba smart enough baali badde teba-issuinga tebasamoninga bayimbi omu baali badde bagenda ne basamoninga buli omu yali akoze oluyimba ate ne batabasamoninga kugamba nti baze bapanishinga it would be a warning baali bagamba bannaye tulaba ensonga zino in fact yali badde na general assembly ey'abayimbi ne bakola general meeting ey'abayimbi ne bagamba bannaye kati ng'abayimbi tulaba fraternity egenda ediverting ewete koona because waliwo ddala ekoona okuyimba okwerize liweta okuviira ddala ku generation nze mbayita ba first generation abayimbi abo ffe betukuze tulaba balinga bataata abazzukulu sijja bagendamu bali eri abamunkaaga naye bano bataata abayimbi betwayise babasudde aye nabo ndaba balwana nalabyeka osimanya oh my god nyanja erabidde nga naye alwana agamba naye tukubye ennyimba tulina ennyimba zaffe naye abantu bawuliriza binnawolovu ono ayina akaloboozi katono munene nnyo musajja munene amirisengendo namulabye alwana muyimba binnawolovu tulina ennyimba nnungi kati waliwo ddala shift ennene shift esooka yey'obudde oluyimba lwe wawulirizanga n'ogenda n'okima amazzi n'osanga mpanga twawulizanga mpanga nga tukyali bato mpanga awo byatuyamba Fiina kulikayo okusoma omanyi radio zetukolera zino space it is okay when olaba nze kankubuulire wenkola ekirungi oba weetaaga ne weziba ddakiika 2 okukiwuliriza kubanga n'eddakiika 2 okubiramu obulango kubanga gwe nkikubidde ajja kunyumirwa akayimba ka ddakiika 10 eno sho ya ddakiika mmeka eno gyokola ng'ogiteekayo yo ng'ogiteekayo tolangiramu tolangiramu kitegeeza ekintu ekiba kirungi era mu kyo mufunira n'omukisa mu budde bwakyo obungi n'okirangiramu kubanga kirungi oli ajja gamba nedda wadde lwa ddakiika 15 nolowooza lwaki abantu babivaako ebyo ebirungi ne badda ku bino I think okuteekebwateekebwa nga bwe twagamba luli nti abantu bakyala tebakyajja mu kuyimba first of all as a profession bajjamu okuba akoze eki ka talent n'aleremu ogiteeka muki mu profession ekyokubiri bannayuganda kati ffe tukola abayimbi sibe
omuntu si ye akola obuyimbi bwe fe tusiima nti kati tumuteekeyo kati omuyimbi nga gundi kyovalaba oluusi tebawangala omuyimbi otunyiiza nga tukujjayo ndowooza ekinene ennyo omuyimbi we Uganda in the space of bana generation yeno eyo generation ndala generation yeno saala kwogera amanya naye waliwo omuyimbi fe bannayuganda gwe beekolera nga eyamuwala yatula ku bisambi nakola atya nakuba ka dansi Ozambe. It is the public that made yamupiikinga netandika okupostinga omwala so kakati tosobola kugamba nti omuntu oyo akubye ka hiiti mu ddakiika mugiyita freestyle ya ddakiika emu n'ekitundu yes kakati oba oyagala kucreatingira oluyimba olw'eddakiika 8 olaba ne freestyle nga anti kyekiri nti public interest abayimbi abantu public ebaagadde wemba nkubye okitegeera enkeera ne lupiikinga ngenda ku stage ate ku stage comedy store weba yakunoonyeza dda kakati kitegeeza obeera waggulu wano nga ggwe omunene because platform enene ekuyise kati otandika okwerabira creativity okitegeera n'ogamba olaba bano bampise ndi munene va ne ku ebyo waliwo omubaka Pombo Andrew Kani omujjukira omubaka yagamba nina ekivubuka kibeereyo simanya wa eyo kivubuka sima bakita weva biki era nekiyimba Pombo Andrew oluyimba lutambulirawo challenge ndi Pombo Andrew Kamani yes okweteekateeka kakati nze ndi munnamateeka wemba mbadde mu field for 2 years nfuna bulungi nina abantu bembadde ndabirako ngenda n'ensoma ku mpoza zaabwe baawozanga batya Honorable Segona onfuna bulungi ninayo munnamateeka wange nganzi onfuna bulungi gwe yagenda otandika osoma amateeka nga gwe neegomba omulamuzi Kanyihamba ngenda neneteekateeka nentandika okusoma ebitabo bye nentandika okusoma ensala ze we yali mulamuzi naye nensoma ne we yali looya yawozanga atya weteekateeka onfuna bulungi nsobola okugenda ku TV gaggadde ezirina shows ezikubaganya ebirowoozo onfuna bulungi nga we have frontline we have barometers nina ekirooto ekyo naye tosobola kugendayo nga teweeteeseteese because ojja kugendayo olunaku olu weeswaze bakubuza ekibuuzo kimu tamwa kakati bwe buzibu bwaffe wano mu fraternity y'abayimbi okweteekateeka ennaku zino kubulamu okusingako luli yes kizibu nnyo kati ogamba omuntu akubye hit n'alowooza kuddayo agamba Honorable Kyagulanyi Bobi Wine His Excellency yagenda abadde successful mu music omuyimbi batono nnyo Silver Kyagulanyi batono nnyo abagenda ne bagamba kansome ku Kyagulanyi Silver ne Kyagulanyi Robert Sentamu ndabe ebintu byabwe babikola batya basoma biki omukulu ono aba yagenda mwemudiddi bayigayo ki nfuna bulungi wemba mpiikinze platform eno nga nfunye tutumu nsobola okugenda n'ensomayo kakoosi kano kanyongeremu ku nteekateeka yange oyogedde ekigambo ekyo abayimbi baffe bali okugambe tebalina kye balina kati olaba okweteekateeka Nigeria 99% abayimbi bayo basomi bwotula bano ba Michael bwotula bano ba Ruga bwotunulira ba Davido bodonge dotula bali balina degree naye wano mu Uganda because okugenda osoma mu diddi bajja kusomesaayo ka contract bu basic principles obw'amateeka obutonotono mu course unit oleme kujjanga obigambo okubewo bikube otegeere nti wenjogera ebintu bino binvunaanya ekyokubiri otegeere nti wemba ngenda okukwatagana n'abantu endagaano zange nzikola bwenti ne bwenti neteekateeka bwenti ne bwenti abantu beeyisa bwe bati mu professional way wemba njogera nga it's a business waliwo n'okuba nti buli kimu okitwala nti oli w'amaanyi
okusoma kuyina engeri gye tukutukangakanyaamu wabwe bwe tukula tubulowooza twalinga bato nga mu kisaawe abayimbi be tulina baagala bibbuli bw'omwogerako n'aleeta ekibbuli Council Freedom budde bwaffe buweddeyo sabula era kusaba osibula abantu abali ku mukutu gwa Megatron Media tugendanga kufuna mpola abantu ogeze okubeera nti obayigiriza ensonga mu ngeri y'amateeka ababaddeko bonna twagaliza obulamu obulungi. Freedom Food egamba ki? Freedom Food Zone etambula zanti njibajjukiza wano kuba ekintu kigenda kujja Freedom Food Zone gyeri tugezaako nange ngezaako okuseetinga mpola abantu abali okumpi batandise okutegeera bajja oba olyayo linakubira kanso nze kuwagira wendi oluusi sibaayo naye nawe weebale misinde waba alidde ya misinde nga talina nze ngenda nensasula tebagufuula omuze waba talina kankubulire bino byansi waba talina waba alina nga balaba alina naye waliwo abantu baffe bemmanyi mu community nga talina nayitirawo naye leero biganye anti ngambi tebagufuula omuze ne bagufuula omuze nga bano omanyi abazadde bakwata abaana n'amuwa ebyangwe n'amuwa kasooli atambuze naye abaana abo batambuze ebintu balina omuze anke enjala ennuma sinana kintu kyonna bwagamba abantu nga 10 mutwalo beera enyiga naliko ku yunivasite nga nsoma nentambula okuva ku yunivasite kilomita zalinga 5 nga kafiizi emanya ka transport kakati nze nabitambula nkola ku Baba TV netambula okuva Entinda naye mukama yanyamba abamu ne bajja ne bakwatako nawo so omuntu okugenda olunaku lumu n'alya emmere ya mutwalo gumu oba kakaaga naye nga kasitaabanga ddala mu butuufu omuntu oyo abadde talina gwe mukisa gwensobola okufuna obuzibu kubanga ayina nakola ki naye waaba abadde talina okimanyi mateeka omuntu ajja nabba emmere ng'abadde agenda kufa n'agibba wagamba kooti nti ddala nabadde ngenda kufa onfuna bulungi ne bazuula ddala nti n'embeera eddala yali agenda kufa bwali bwetaavu emmere nga nfumbe si ey'omugundi omuntu oyo kooti esobola omusonyiwa mwejereza kubanga amazima ekyali kigenda omutuukako tikyali ki naye mu Uganda wosanga omuntu n'agamba muntu munno nti bannange enjala endi bubi mumpeeyo katole bwe kati nga n'omuntu gwosaba obukodo tuli bakodo nnyo balasobola kuwa yadde ki akajiiko neyanzanye neyanze kati tubaza okuba nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media tugamba nti nobeera ngu subscribing likinga ate obeere ng'osharinga ku muli agesigika each and every day each and every time tujjanga funa obudde twogereko ne Council Freedom atufizeewo kadde